Police nga bulijjo esazeeko omubaka wa Kampala Hon. Shamim Malende bamusaliddeko ekatwe Honorable Shamim Malende. Afande waffe wa mawulire komanda oyo wa mawulire waffe oyo afande oyo wa mawulire waffe oyo Shamim Malende mukwate Honorable Shamim Malende bamuwambidde emmotoka Honorable Shamim Malende keyo jolaba eya Super Custom jukira tabadde amaze emyezi egiwerako Honorable Shamim Malende wetwogerera emmotoka ye maze ab'ebyokwerinda esaliddwako ab'ebyokwerinda jukira nti abadde mu ggwanga erya Kenya ku bujanjabi abadde akomawo ewaka naye teweerabira nti abasinga badde bakuba ebivulu mu Kampala badde batambula badde waabwe ebbanga lino lyonna obadde olaba ebbanga lino lyonna tuze tulaba ebbanga lyonna tuze tulaba ebigenda maaso mu Kampala sigwe busosi Hajjat agambye wa mutukube abantu bagamba wa mututa mutute ye Honorable Shamim Malende the Iron Lady abagambye wenakoma wentandikira eno ye People Power headed by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba kino kyamwe si kya muntu President azakibagamba si kya muntu mulala kyamwe azakibagamba ye katusobola kumala eggwanga nali mu ggwanga lya South Africa agenda mu maaso n'okuweereza abanansi ng'akwatagana ne balwanyi banne ali mu ggwanga erya South Africa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu twagala kumwebaza olw'obuvumu bwawadde abantu nga bano bawadde abakyala nga bano tumwebaza olw'omukwano n'obuvumu bwawadde abantu nga bano Hajjat agaba mututa mututte Hajjat abagambiddewo aba NRM nga babeerawo obwo bwe buvumu His Excellency bwayogerako olunaku lwaleero His Excellency Robert afande komanda ono mutwe waffe bambisabye ya waffe jangu bamutadde ku mpingo afande komanda ali ku mpingo bambe tusabye komanda agambye mute komanda agambye mujjeko empingo muna mawulire munaffe oyo abadde wambye muna mawulire munaffe. Thank you so much. Tuli katwe abantu bagamba bamututa mutute kabuluwendi nkusiba nako bakalese buluwendi nkusiba olunaku lwaleero oluwendi nkusiba naye bagire balina order zaabwe njawo balwanagana bokka being one side buluwendi nkusiba bagirese buluwendi nkusiba Hajjat abagambi bamututa mutute aba NRM babeera nti muna kye mbakola lwaki ffe omukazi agambye bakomanda
babadde bafunye ode ez'enjawulo. Kamera eno ekakana batandise okuyombagana bokka. Nazina oda ndala. Bazena oda ndala. Baka wa parliament. Honorable Shamim Marende oda no zanjawulo. Tambale side emu. Batanse kwata bona bade bakuma. Abade honorable ababadde bakuma hono Shamim Marende bonna bakwata omukomu. Temudduka Sajja wa Kabuluwendi okusibaze na oda ndala nyumbaka amwagala. Ngobaka amwagala. Buluwendi okusiba etuuse obubaka emwagala. Baka Shamim Marende musaasiro obulumi bwalimu oda ekyuse bamwagala nga bulijjo batusobola kusalako bamawulire. Shamim bamaze kumuwamba. Shamim bamaze kumuwamba. Shamim bamaze kubanga bamuwambako wano. Bamaze kubanga bamuwamba nga yakava ku ssaawa Entebbe amasasi Buluwendi kusiba Shamim ne bawagizi be atiddwa n'abawagizi. Sajja ina bali wabuzibu kyobuli wo Musiraamu. Nayo Shamim Marende atwaliddwa oyo Shamim Marende oyo ye mbaka wa Kampala yabagambye we nakoma wentandikira bamuwuliddemu bamuwambe bamutwaliddeyo katwe we yakoma watandikira. She is the first victim after declaring a war, the peaceful war
after declaring a peaceful war on Shaimani has been arrested by police. As we speak, he's being driven to Katwe police station. She has been driven away